nzimire na kano nkayiseewo abantu ba NUP babulira obundi bwe tulina omanyeyo waliyo fomira zange zekoze nayo fomira gyengendo yogera sebo tulina ennyontayo tukwagala nnyo yogera of 100%, 10% of 10%, and 10% of 10% is a winning formula. Kati 10 milioni 3 Uganda tuli milioni ana mukaga 10% wa milioni ana mukaga ziba milioni meka National Unity Platform bebanga ku 10% inako milioni meka nga bawagizi bafe ku milioni mumpuliriza nga tulinako 10% nga abo ba supporters baba bategeeza ebitwala 10 meka Betuwa tuinako 10% mumpuliriza ngabo bali willing okuwayo obulamu bwabwe ebyobugagga byabwe na buli kimu kye balina tuba n'abantu emitwalo emeka ena emitwalo ena Museveni bajja n'agitta asiga obukyayi mu famire emitwalo emeka ena emitwalo ena bagisigamu obukyayi gitaala emitwalo 10 na mukaaga kyayagala bategeeza NUP n'abamuvuganya oyo gaayi twamuwangula dda tugenda kukozesa 10% of 10% of 10% n'akuba kunoonya ssente mumpuliriza 10% mumpuliriza nakugambye nti ekibiina kyaffe tukyetukanyize ku 10 ki buli omu ng'asobola okutuwa enusu 10 olunaku lumu nga tuli abantu emitwalo emeka tuba tufuna milioni 10 ameka Museveni tuyinza okuteetaaga ssente zo okuggyako ne tukutwala nga tugaddeo nga buli omu alese enusu 10 People power, our power, naye ng'abantu emitwalo ena nga gimaliridde n'egigamba nti bino wammanga tubiina temugamba nti mutanudde nebiganja oke tuli banafu naye amatu gaffe tugalina tetujja gakuwa tetugabama netubagamba nti amaaso gaffe tugalina tetujja balabako buli we tujja tetuvaawo netugamba nti ebigere byaffe tubiina tujja kutambula bwe bajja okuzika nga ffe tutambula bwe bajja okukolaki nga tetubalaba bwe bawogera tuba tetuwulira tuba tetubawangudde saasaka kabaka akola ki Katondanaki webale nnyo webale ddala Mukama Katonda ekiro kimu ng'ennaku z'omwezi 18 ku ssaawa 9 ogw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira omukyawo abalina omundu kasepiki abalala ne bayimirira bali ne bakkuba masasi mu ggalajaawo ne bakkuba n'erugi luno baali bamanyi baali bamanyi kinyimiridde mu ggalajaawo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo 5 bamaze okubatta ne battala omuvubuka omu bamutirawo lopu awo mu lujja be babuuza nti muwanga aliwa musajja tunasuka n'abagamba nti yenze bampesasi wano straight ne bamutirawo nga tebanatta mukyala people power amawulire obutego obwakole bamuna waliwo abakazi omukazi omu yali asigaddemu akateetera bamubirawo amasasi n'agenda awo ng'akaaba nti maama omusajja omutemu n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amukuba amasasi agamumaliriza ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli kimu
Abajamu n'engoye. Ekyafujjo mu butambala naye nga lazima tubawangudde nga tumaze kubawangula. Ebasalawo ate ekireto kagabulire ate mugaba mulungi mugaba muki omu yakulembera olutabaalo olwo olwali lusazeewo kibe kubanze kudda mu palamenti waakiri banzite era ekiro ekyo bali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu enjaga ate tegyali musanvu gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo. Lwaki baali bazirekawo? Kuba kwafiirako n'abasirikale aba basatu mugamba abadisi muwanvu mumumanyi mugambe n'omulala gwemanyi kwesitako mumanyi bayimirirawo lazima Allahu akbar kijja kuza mukono okutuusa ayogedde bino tebinnagwa. Ekyokubiri wewe oluvuddeko njagala ali wano yeekubire mu ngalo. Njagala ali wano akubire mu ngalo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi. Njagala buli ali wano akubire engalo ekibiina ekya National Unity. Musawanyi n'omuwezi njagala mutegeera gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda. Katonda yagiteekako ejja onunule abantu baffe okuwajja mu bufuzi obubi. Mugamba Katonda gali waggulu NUP egenda ayogedde mumanye kyomusajja mumuwanguka. Olaba gavumenti ngekwata abantu abagasemuse omusajja akwatira emitwalo eka. Olaba gavumenti mumpuliriza ng'etandisa okukwata abantu abatasiza musango ng'esiba abantu nga tebakoze ng'etta abantu ate abafudde si bano bokka abataano. Bobi Wine Kyagulanyi kyaddamu pulezidenti waffe nabanga abadde mu musitaavu n'abafuna ekyasi yasiiri ng'atudde mu mmotoka n'abalowooza kiba Bobi Wine waali baamukuba amasasi ne bamutta eyamutta eyo banyumiriza gyembaddeeyo beeta muki mu hoteri n'abagamba ate kakimugamba ki akasajja nga maze naye Mukama Katonda Bobi Wine yali mu mmotoka batta Yasiini omwana w'omusajja oyo ali kumpi okudda wano olutalo lutemu bawulire kiva mu kyeki. ono teri wakusirisa ono tasirika bwe sheyalinga live. Tekuba kuwanirya kufuga bawaka ba palamenti nze mbubadde emyaka 10 n'emeka 13 otegedde tekuba kubeera nakitiibwa mu ggwanga kino nkibadde tekubanga mu nsi muno munoonya sente nazo nzirina otegedde nazo nzikolaki tekuba kubagamba people power eyo abantu bebalwanira kuvuga motoka nnungi ngivuzeeko kutambulira mu nnyonyi ntambuliddemu kulambula simanyana ngendako mu White House ngenze twagenda n'omu House of Commons Bungereza buli wamu abalundi twagenda e Japan eyo ekyayina eyo nga bannyimirizanga omugezi wa Africa. People power lwaki abantu abimu obutibatiba bwe munoonya mutte abantu mufune obutibatiba obwo ffe tulubadde tewagaga kutta abantu kubeera kyo ekibaa